Mikwano mbanirizaako wano ku Magis Media. Vidiyo y'olunaku olwaleero ngenda kwogerako ku bakadama abapya. Biki by'olina okukola mu kiyumba kya boosi wo na biki by'otalina kukola mu kiyumba kya boosi wo ng'okyali mupya. Kati abakadde vidiyo eno eyinza obutakufevaringa. Naye nga teweerabira vidiyo kugiteera kalayiti mukwano, komenti yo kikulu nnyo ate ne share osobola okubaako munno gw'osharingira ng'okimanyi mupya yakatuuka mu kiyumba. Kadaama ekintu ekisooka ky'otalina kukola mu nnyumba ya boosi wo nga oli mupya kwe kukuba endobo. Okukuba endobo ng'okyali mupya tokikola kubanga kiyinza okuviirako okukuza ku ofiisi oba okukutikka ne bakukomyawo e Uganda. Kadaama ng'okyali mupya ennyumba ya boosi wo girongoose bulungi okuva ku mwezi gumu, myezi 2, myezi 3, myezi 4. Beera nga ennyumba ogirongoosa nga bw'olina okugirongoosa. Make sure nti buli wamu wali clean, wali neat. Kino kigenda kukuyambako boosi wo ono okugamba kituufu Kadaama gwe naleeta akola oli alongoosa bulungi ennyumba. Ate kigenda kukuyambako nti okuva ku myezi 6 okweyongerayo mu maaso omuwala bw'ono agenda kuba takyakutambulizaako maaso ng'agamba oyo ye alongoosa bulungi. Era okuva myezi 6 okweyongerayo oli wa ddembe okutandika okukuba endobo yo kubanga boosi aba akwesiga nti olongoosa bulungi. Bw'oba ng'okyali mupya mu nnyumba ya boosi wo abeera akutunuuliza amaaso buli w'olongoosezza. Era abamu olongoosa omuwalabu bw'akuvaako emabega. Nze nalongoosa nga bw'anvaako n'emabega nga ntambulirako almost omwezi mulamba kubanga olwasooka mu wiiki eyasooka nga nkyali mupya nakubako ku kyeyo bannange. Yes, nga nkyali mupya yakwata ye kennyini mashiini n'alongoosa. Naye ekyali mu kino kuba yalongoosa nga nange mutunuulira nga bw'alongoosa ng'agamba jjawo kali nga ye yakutte mashiini. Mulimu babboosi abalungi. Naye lwaki yalongoosa? Yali ayagala kundaga engeri gye balongoosaamu ennyumba oba engeri gye nnina okulongoosaamu ennyumba. Era ennaku ezaddako nalongoosa nga nvaako mabega. Omuwalabu ng'okyali mupya ogenda kulongoosa gye akwate bw'ati bw'olongoosezza atuule. Oba kimwetaagisiza kukwata ku tayiruzi ajja zikwatako. So making sure ng'okyali mupya longoosa bulungi ennyumba. Endobo ogenda kugikuba ng'oli mu myezi 6 okweyongerayo oli wa ddembe okukuba endobo yo. Bw'onookuba endobo tomanya ennyumba erimu kamera oba terimu kamera kubanga okyali mupya. Oyinza obutamanya kamera mweri oba teriimu kati gw'okubye endobo yo kamera n'ekukwata ng'agamba ono tasobola kulongoosa. Gy'agamba Kadaama gwe mwampadde tamanyi kulongoosa ng'akutika akuzza Uganda ng'agamba kampani ze muko omukozi omulala. Remember nti abantu abo balina ssente ezisobola okukola kyonna kye beetaaga. Ekyo kye kisooka endobo tuzivuddeko. Kadaama ekintu ekyokubiri ng'oli mupya ky'otalina kukola mu nnyumba ya mukamaawo kwe kusooka okubba ebyokulya. Okubba ebyokulya ng'okyali mupya ekyo tolina kukikola. Making sure nti enjala ne bw'eba ekuluma kale genda omusabe akumme bummi naye ng'omusabye. Oba otandise okuzimba trust eraga nti tosobola kulya kyakulya kye batakuwadde. Naye emyezi 6 bwe ginaggwako ojja kutandika okubirya naddala nga mulina abaana ewaka. Bw'onootandika okubba ebyokulya wano ng'okyali mupya omuwala bw'ajja mmanya naleese Kadaama mubbi ono ye sijja kumusobola. Kati mugumiikirizeeko sooka weewombeeke sooka olage nti buli ky'ogenda okulya omusaba bw'ebanga si mmere naye bino ebyokulya ebirala bino tobibba. Kati bw'onoomala okuweza emyezi 6 okweyongerayo ojja kutandika okubirya. Engeri gy'ogenda okulyamu ebyokulya ebyo kati kano kasevalinga nammwe abaludde mu kiyumba. Bwe baleeta fruits ewaka bwe baba nga tebannazisumulula tosumulula. Linda kubasumululeko oba balina abaana linda abaana batandika okusumula nga babisomola basomba. Awo naawe oli wa ddembe okulya. Ekyo ndowooza okitegedde. Ekintu ekyo ekyokusatu
ky'otalina kukola essimu togikozesa nnyo naddala nga bakulaba. Tewali Muwarabu yenna oba boosi yenna ayagala kulaba Kadaama ng'oli ku ssimu alaba nga gw'atakola obudde obumalira ku ssimu. Making sure ng'oli mupya Omuwarabu ono tomulaga nti essimu oyagala nnyo okugikozesa. Osobola okubeera n'essimu yo naye nga togibeerako. Okuleka ng'olabye tebakulaba muddeyo essimu yo. Sooka omulage nti ebyo essimu tobiriiko. Omuwarabu ogenda kumusanyusa. Buli lw'onoobeera ng'okyali mupya n'olaga boosi nti Eva oli ku ssimu, okyali mupya naye Eva obeera ku ssimu. Omuwarabu ono kiyinza okumuleetera okukuggyako essimu oba okutandika okukupimira ku Wi-Fi ye y'aba akuwadde. Eyinza okukujja ku Wi-Fi oba okutandika okugikupimira ng'alaba obeera nnyo ku ssimu. Ekirala ng'okyali mupya, essaawa z'okwebaka gezaako okwebaka nga bukyali tobeera nnyo ku ssimu kubanga abantu abo bajja ne batandika okuyimirira ku mulyango bawulire by'oyogera ku ssimu. Bajja ne bayimirira ku mulyango tolaba nti tebamanyi Luganda naye bajja ne bayimirira ku mulyango we bati ne bawuliriza. Bajja kukikola almost emyezi ng'ena ku 5 oba ku 6 nga bajja basooba ne bayimirira ku mulyango gwa ruumu yo bawulire by'oyogera. So kati balage nti bw'eba ssaawa yo yakwebaka weebaka bukyali. Oba si ki calls ojja kuzivaako obe ng'okozesa typing. Bw'olaba ng'omuwarabu atandise okugamba weebaka leeti tobeera nnyo ku ssimu weebake nga bukyali manya alina waakulabira nti olwawo okwebaka. Jjukira bw'oba ng'oli ku Wi-Fi ebalaga ssaawa zino kwali. Oba oluusi okubanga mu ruumu yo mulimu kamera oba oluusi okubanga bakuwulirira ku luggi ssaawa eyo ssaawa 7-8 okyali ku ssimu oyogera. Ekyo ojja kutegeera nti Omuwarabu akutambulizaako amaaso. So wano ng'okyali mupya beera nga weegendereza nnyo ebimu ku bintu ng'ebyo bwe bityo. Ekirala nnamba 4 ng'okyali mupya mu kiyumba ky'Omuwarabu tosooka kuboogerako bibi totandikirawo kugera bakamaabo nedda kubanga tojja kumanya by'oyogera babiwulira oluusi bakutulaakinga oluusi olina kamera mu ruumu yo toyinza kukitegeererawo. Kaakati beera ng'oboogerako ebintu ebirungi alungi naye babanga kituufu ebyokulya batandika obikweka tokyogera kubagera balungi ebyokulya bampa buli kimu kirungi ennabafuna mbuzi bandi bantu balamu. Kino kigenda kubanga kiggulawo oluggi olw'abantu bano okukuyisa obulungi. Omuntu lwabeera nga alina embeera gy'akuyisaamu embi n'olaga nti ataakuyisa bulungi oluusi kimuleetera okukyuka. Naye jjukira nti oba okyali mupya oyinza okutalaba neeyisa z'abantu bano embi bayinza okulaga sayidi ennungi yokka. Weewaawo mulimu abamu abakulagirawo bo bali mulimu abatakweka naye mulimu abakweka ng'embeera ezo ojja kuziraba ng'omazeeko emyezi gyo egya probation period ng'eweddeko olukola true colours zaabwe. So kati gezaako okuba ng'oyogera birungi ku bo. Gezaako okuba ng'osiiga ekifaananyi ekirungi ku bo. Obulabe kubanga okyali mupya. Ekirala Kadaama wange ng'okyali mupya bigenda kukalubamu kino beera ng'okimanyi tebigenda kuba byangu. Niba n'abakuyisa bulungi olw'okuba nti oli mupya mu nsi eyo abantu b'olimu bapya kwegamba nga buli kimu tokitegeera bigenda kukalubirira naye tostopaka kukwetinga. Wano ngenda kuwaawuko ku bujulizi nali ndi mupya nalaba nga bakama bange tebasoboka nandaba bazibu nze omwezi ogusooka bwe guti nabagambako banzize koofiisi naye lwaki nabagamba okunziza koofiisi kyali ku salale kino ntera okukyogerako
nze omwezi bwe gwaggwako nali mugezi mu mutwe nga ngamba nina okubanja bamanye deeti zange zenfunirako omusaala era olunaku ezaatuuka ne sifuna musaala ne wayitawo ndoozi ennaku nga 3 ne mmanja naye ekyandetera okubanja nga njagala bamanye nti mmanyi deeti zange zezina okufunirako omusaala omukyala ku olwo yeecwacwana nnyo abantu bano oluusi tebaba babi njagala owulirize yeecwacwana nnyo n'ayita omunake najjukira oluzungu nga lutono olwabwe kati ngate nange oluwalabu siinaamu kati n'ayita omunakenya yali aluddewo ng'alitegeera naaba nga nziguumulira boosi wange n'atuuka okungamba nze toddamu kumbuulira bizibu omanyi tuteekawo ebizibu omwana yalwadde simanyanga maama mulwadde yangamba nze toddamu kumbuulira bikwata ku famire yo ne ŋŋamba wano wanaasoboka nga ndaba tewagenda kusoboka naye gye byaggwera nga ndaba abantu balungi nnyo ne bambalira balungi nnyo munnange nga baŋŋamba enkama tennafuluma katulinamuko ennaku tuleete enkamayo naye amazima gali nti enkama baali bagifuna nga bagirina kati bansabamu ennaku bazaala 2 ate tutambula tugenda gye bazaala omukyala tebannansasula bwe twatuuka gye bazaala omukyala wayitawo tudde ne muteerako akamesigi ku simu kati wano kadama naye olina okubeera muka omugezi ne muteerako akamesigi tiririri njagala kunziza ku woofiisi awo we mugambire nti neesabira okudda ku woofiisi nga ndi wa mwezi ogwo nangamba ne mugaa njagala kudda ku woofiisi nangamba waayi namugamba sirina nsonga naye njagala kudda ku woofiisi nampita olwo ndi wansi bali waggulu nampita nangamba yukamu neŋŋenda kasisita ke nga kamanyi oluzungu ntuula ngambuuza lwaki oyagala okuza ku woofiisi tukuyisa bubi ne mbagamba bantu mmwe muli balungi nnyo era sinnabafunamu buzibu bwonna naye ekizibu kiri kimu bwe mubanga mubeere ofiisi namugamba bwe mubanga temusobodde kunsasula ssente zange mu budde ng'ate gwe mwezi ogusooka kinaabeera kitya mu maaso bwe mubanga omwezi ogusooka guno temusobodde kunsasula ssente zange mu budde nali open nagamba ate kaakati bw'oba ogamba tukuzze ku woofiisi twakukoledde inkaama ya 60,000 tuba tugenda kutema ku ssente z'emitwalo 60,000 namugamba it's okay no problem nambalaga nti kiri okay kati nebaba nti ndi wiringa okunziza ku woofiisi ate ng'ensonga gye nali njogerako yali nkulu omuntu yenna nga omukozesezza omwezi ogusooka kale emyezi egisooka beera nnyo nga omuwa ssente ze mu budde nti watuuka mu maaso eyo ne zigiraagiramuko amane boosi wange abadde ansasira mu budde olaba zigireyinze olabe katalina kuba kyali kintu nteekera n'ekyo kati munnange nga bakubira omunakenya essimu olwo twamulese eri kubanga yali akolera abakadde abazaala baba kati ate nga tugenda mu bakadde abazaala mama kati bamukubira essimu nga njogera naye ekirikyawo nga munnyonnyola nga mama agamba kale nga tuleka bwekyo nga ngamba kale nga addayo nga baŋŋamba addayo nanzirayo enkeera yakeera n'agenda n'asindikira ssente ye bifo nga tannagenda yampisa nangamba nagi ngenda bweru olabiirakawo ku baana kunze kale n'agenda yadda ne risiiti ng'asindikidde ssente ate n'addamu okusaba ebyokunziza ku woofiisi ekisimu kyange kyali kyakumpa ssente zange anytime okuva ku lunaku olwo nze satuddamu kubanja kuba kwolwo bwe bandeetera risiiti nagikwata nenfukamira wansi ne mugamba mukama gwe wandeeta wano okujja wano wampa amannya ga boosi wange era nakusaba gwe wannoonyeza omulimu ne mugamba guno gwe gusoose okubanja era gwe gusemba kati gwe obanja ssente zange esala yali nyingi bweti okuva nekwolwo saddamu kubanja nga ssente zange zijjira mu budde ng'ekinene ennyo nga lwe ziruddewo 1 week
nga baziyita anytime. Kati abantu be nalindabye ng'abayinza okubeera abazibu munnange baali balungi era sirina kye mbogerako weewaawo obumulumulu obutinitini tebubulamu naye baali balungi. Naye wano mu ntandika olaba ng'abanaabeera abazibu kati oluusi bw'ogumamu era bangi abaleero ng'ekiyumba ky'olimu mutuwe ku bujulizawo mu comment section bannange ng'ekiyumba ky'olimu walaba nga kiringa ekigaanyi naye ate nga gye byeyongera ogenda mu maaso abantu baatereera ng'ogamba nali ngenda kufiibwa kale nze natuuka nengaba nali ngenda kufiibwa awantu awalungi weewati. Era anytime mumalinde bajja kukyalako e Uganda wano anytime bajja luliba olwo mujja kuba nga mubalaba bagenda kujja anytime. Kaakati tweyongereyo mu maaso tokwetinga nnyo mangu okugamba boosi kuzza ku ofiisi oluusi babeera beetaaga kugamba mazima jjukira okyali mupya beetaaga kugamba mazima ne bategera kikiggo kye weetaaga. Naddala ku nsonga y'ebyensimbi bw'oba woosula bakuwadde awantu nga wookya bagambe wookya sisobola kusula wantu wookya you people ebintu ebimu kuyinza oba nga wagenda nga tomanyi nti Uganda tubirina naye balage nti even ye mu Uganda tubirina bagambe Uganda tetusobola kusula mu ruumu etaliimu AC kibalage obalage nti nammwe Uganda weeziri obasabe AC oba tebagireese oba bagambye sula mu ddiro ng'ewali AC at least it's better okusula mu ddiro. By the way you people muka abantu temusula mu ddiro nasula mu ddiro 2 years we natuuka bantwala ne bandaga room ne baŋŋamba this is gonna be your room naye teriimu AC togenda kusulayo kubanga temuli AC. Nasula mu ddiro naye nga we natuuka bampromisinga nga bagenda oteekayo AC. Emyaka 2 tebaateekayo AC. Neesula mu ddiiro emyaka 2 kubanga we waali AC. Naye ekirungi abantu bali kye baayina nti bwe zaatuuka nga ssaawa zange zaakwebaka nenzizaawo oluggi tebaddamu kunkonkona wadde okuyita kubanga nga nameekinga nga shuwa nti ntuuka okwebakawo obukyajjajjajja butuuki obwabwe nga mbugjeyo mufulumiza nga tewali kye bagenda kukimayo. Nayinawo omwana omuto gwe ngabirira amata naye nga nnyina yamugamba kasaalaba nga nzigaddewo oluggi talina kujja kunkonkona. Kati osobola okuba osula mu ddiro naye ng'olina emirembe okimanyi abaana batuuka mu nnyumba ne batamuwa ruumu wa kusula ne batamuwa mufaliso n'akaaba nadda ku ofiisi naye gwe okimanyi nti nasula mu ddiro emyaka 2 nga sirina mufaliso nga nnina ppiro egyo ne ka bulanketi ebisigadde byali birungi. Nasula mu ddiro nga nnina ppiro ne ka bulanketi kamu maidiya nga ne mu winta tebanyongerako bulanketi ndala. Ka bulanketi akamu nakaalangako bwe nti ne neebaka ne nsika ekitundu n'enkyebikka nga nnina ne ppiro emu neebakawo emyaka 2 ne bukyanga ku makya ne nzinga akabulanketi kange ne nkateeka mu nsonda n'empiro yange nga wensula n'ensawo yange. Kati abamu oli eyo nga otuuse mu kiyumba tebakuwadde buliri ng'oyagala kudda ku ofiisi okimanyi ogenda kutuuka gye bakuwadde obuliri ne ruumu yo naye nga tewali mirembe nga wano we wali se bakuwadde ka bulanketi ne kapiro nga jasisi kyekiriwo ekibi nga ebisigadde birungi. Neebakanga nga sinnamanyiira omubiri tegunnamanyiira naye neebakanga olubizi ne luwabirira n'otuusa ku lulala muwanatu omubiri gwatuuka ne gumanyiira tayimu keemu nga neebakawo ne bukya ng'omubiri tegukyannuma engirizi tezikyannuma. Oyizeemu ki mu kapaati ako? Neebakawo emyaka 2 naye nga nze yeebaka mu kiyumba ekyo emyaka 2 nga sirina nera bulanketi emu ne ppiro emu sirina mufaliso sula mu ddiiro. Nze yayambanga kubaasulanga mu biyumba nga balina emifaliso balina ziruumu zaabwe nze yabayambangako najja n'akukaabirira n'omuyamba.
abaana abamu mukalya kajanja so Kadamu omupya vidiyo eno yo nsabye vidiyo eno gisharingireko Kadamu omupya oba ali Uganda wano ng'ateekateeka kutambula. By the way, abaana kampani mwali baddenga mutunoonyaako ku bantu abalinaku experience ezo ne tujja ne tubuulirira ku baana bammwe nga bagenda okutambula kubanga amazima gali nti abaana gye mubatwala okukola training oba gye mubatwala okukolera nti training ku the training center tebafuna kimala. Bino tebabyogerako tuyinza kyuka ne batakuwa buliri tebabyogerako. Kati omwana atuuka eri yasuubira kirala mwamusomesa kukozesa zi washing machine mwamusomesa simanyi biki newawo omwana tayize lulimi lwe mubasomesa mwasomesa ngaawe ennimi z'obuwarabu simanyi kino ne tuwandiika ne tuuka n'eringa n'ebigambo ebimu si byebyo oluwarabu ajja kuluyiga ng'atuuse. Bino byemu ku bintu ebirina okubuulira abaana. Mwali badde nga mutunoonyaako obalaba nti abaana abafa bayujesa binekyeyo tubasomesa bino babitegeera omwana ajja n'akomplaininga ng'ekintu kya complaininze nga mu butuufu olina idea osobola omukansoninga nangenda mu maaso. Mutunoonyeeko mwali badde nfasinga nekyo initiative Uganda mutuwayo like oba olunaku ne tujja ne tusomesa ku baana bammwe abagenda okutambula. Mujje mutusasule tujje tubasomeseza abaana. So kyekyo bannange ndowooza mupya vidiyo eno ekuyambyeko ate mu bufuwe bumu eyambyeko naawe omukadde. Bindi nnyo omwana omupya gy'otalina kubanga okola mu kiyumba kya boosi wo naye nja kubakolera vidiyo ez'enjawulo nga nnyongera okuttanya ku bintu by'otalina kukola ng'okyali mupya na biki by'oteekeddwa okukola. Mukama abankumye nnyo atakumira mpeera amanya sigadde nga nze Magi gw'olaba Krino ate omuweerezaawo wano ng'oli ku Magi Initiative Uganda YouTube channel.